nze nkumanyi kubanga ne ku KBS mbadde nkuwuliza. Bambi. Lwakuba nti amaaso tegasobola kulaba naye nga mbadde nkuwuliza okola pulogulaamu ey'olweggulo. Ey'olweggulo yes 10 mpaka 12. Awo. Bambi we bali kubaamu. Mbaako. Emirimu. Nga naye bw'omanyi eby'obuzibe. Nze nno mbadde nnoonya ennamba yo nga ndaba trending nga ne ngaba naye muzeeyi wangu ono kiki? Oyagala kunkyazaako. Nga njagala kukyazeeko. Bw'oba oyagala kunkyazaako. Tukole appointment. Okay. Ennaku zino siri wala nnyo ndi kumpi n'ekibuga wano. Ebyaddala. Muzeeyi nkulakusiza taata. Wamu nange ssebo. Bampita MC Meya. MC Meya. Ye taata wange. Okakasa. Erinnya ndowooza siripya. Siripya naye eddoboozi. Likyusekyusemu oba lwa simu. Nakulamu n'akasente n'enfunamu. MC Meya oli ku KBS television. Ogamba otya? Onteeka live MC Meya. Toli live baabi, toli live. Ojja kunnimba. Nedda. Toli live gwe kyoba omanya toli live. Obimanye ebyange bya street bitambula bitya? Sirina mutawaana w'Oluganda. Kati tontegeera otya bodi. Okimanyi badde ndowooza nti ogenda kugamba oba nkyali ku leediyo zirize wali omanyiddeko. Ojja kunnyambako ku ka transport. Kati nnyo kasobola okuyigisa awo. Yes. Ndowooza eri wano Mengo, yes. Kati tukoze tutya n'okubeera ng'otugoberera emabegako twakukolera emboozi ya muzeeyi Muzibe Ivan ono nno nga kati wetwogerera yagenze maaso n'okubeera nga yeeyiwamu enzirusi Kawundo Harrier kaakati nga yeevuga mwattu nno lwaguze emmotoka w'Epapa n'adduka n'Emmubende ne yeesogga ekibuga Kampala. Nkuleetedde ebisingawo ku nsonga za musajja mukulu ono nga bwe kiri nti emboozi eno bwe tutyo bwe twagenda maaso n'okubeera nga tukitandika ginoonya wano ku mukutu gwa Beyond the Newsroom. Nkusaba kakkana tuula video soko jimpereka like atana subscribing nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu soko subscribing bwe ate ya subscribing edda munywanyi weebale video nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu jimpereka like etambulire ddala nnyo nnyini ddala etuuke ku muntu omulala eyandyetaaza okugenda maaso n'okuba ng'agiraba. Leka nkujjukize nti Sheikh Ashraf Dembe musomi waddwa gwe tutambula naye mukubireko ku simu esembi y'okumiremu ku screen then koteka higher level 1 travel agency baina tuwange ennaku z'omwezi lumu n'ennaku z'omwezi 3 omwezi gujja bagwa 6 bakubireko ku simu ziri awo ku screen. Nzikiriza tutandikire wano ate n'emboozi eno tugende maaso n'okubeera nga tugimaliriza olwaleero. Olunaku olwaleero bwe twogerera muzibe wa SB4 Muzibe Ivan yaguze emmotoka nkugambye kati yeevuga yeeyagala nga ate emmotoka gye yaguze temanyi ya meeya. Nagamba meeya ave mu buprimo buno obukadde yagaana kaakati abasajja batandise okubeera nga bavuga emmotoka enzibu zi miliyoni 6. Nedda leka twogereko kati yawo wenyini we wamu kwa we tugenda otandikira Elite High School Entebbe wali eri abadde ne prom party banange. Katikkiro leero abadde Mengo n'ayogera ku nsonga yo ng'agamba bazadde lwaki temuyiga okulumya ku baana ate era twalabyeko ne minisita omu ng'agamba kineno kye baakoze kibi nnyo era bagendagenda maaso n'okubeera nga babanoonyerezaako. Entabo yavudde luddawa y'ensonga lwaki nina abakulu babiri ku sayidi eno ne sayidi eno. Abaganda bagamba lubaale w'omulamu tasamirirwa. Olwaleero leka ntandikire ku sayidi eno then ate nzire ku y'omukulu oli. Sebo nsanyusa okulaba nange obasanga mukama wange bulamu bugamba obulamu bulungi mpozi gwe amanya nze Nyombe John Baptist Serunjoji ndi musajja muna Kampala business man okubajjukizaawo kalike nabagamba nti Kampala tetunoonya ssente tetunoonya mirimu tunoonya ssente so mu nsonga eyo tombuuza okola ki osula wa olya ki ebyo ssente kasitamba nga nzirina gwe tombuuza wagye zivudde ate ne muziba avuga ate nze lwaki nze alaba nze lwaki mba sivuga tunagenda okuva ku pane eno ngomaze okunjokya muganda wange kikiba ogamba otya taata bulungi taata ogamba yoti ndi fit webale kwongerera tukunkyaza n'otakoowa ebyo tubya bulijjo kati ebyaddala bitambula bitya si bibi emirimu tugitwalaganya badde wano eno
nga ntunuulira ka Primoka engeri gy'okatomeza nendaba ne muzeeyi Ivan naye yeekoze ebintu konze Primoka kuluma nnyo ka Primoka nnuma lwaki togamba abantu amazima kuba ka Primo katandikidde oli ka Primo bw'obanga waliwo ekyatambula bulungi ka Primo lwaki tongamba banaye abantu olaba muzibe yeevaamu n'agula emmotoka y'emiliyoni enkaaga naye gundi naye amawulire muzibe mwagategedde obatu muzibe by the way olunaku lwabadde lwajjo siwajje nga addamu breaking story manye yamanyire entalo za muzibe yazigula muzibe n'ategeeza bulungi nti yaguze ki emmotoka chairman yagamba muzibe yavudde ku kyalo kati muzibe sente zigula emmotoka zijjewo lwaki tetukubira ku muzibe netunyumyamu nyombi muzibe yaguze emmotoka muzibe yatutegeezezza bulungi n'agamba bamubuuzizza waguze emmotoka ki nti Harrier muzibe yategedde atya nti yaguze Harrier muzibe nasooka omutiira waali wamu emifaliso TV byonna byeyagula katana bakwebuuza nti okutegeera kikagwe kikabaso kigamba nti muzeeyi ene emmotoka Harrier naye gwe va kutya muzibe agula TV ebuwe yatugamba tya muzibe abeera ne TV ebuwe kakati meya alabayo muzibe yaŋŋamba bwati ku pano gye nasemba tuula ne muzibe yagamba yatubuuza ekibuuzo n'abuuza gwe sewajjeewo TV teriiyo nange leka mbeeko ne TV kitegeera by the way naliko kamera naye ndafenseko kati muzibe oyo ze ekyalero esinga okunnyumira olwatuuka bwe tuti muzibe yagamba ng'olabika gwe sewajje twali basatu ono omulala simutegeera naye ate gwe ng'olinga ava ewala ova wala muva wala obwo bwowosi bwakuno muzibe oyo ne ŋŋamba kati muzibe oyo nga namulabako waziti 2018-2016 yekiboga kati muzibe no bwaddamu nandaba emubende n'agamba ama muzibe yakola ki naye sawa zino kambabuli okusinza eggwanga bweriri enso gitya obufere bususse si ku muzibe yekka obufere buli mu palamenti obufere buli mu masomero n'osanga omwana nga bamugambye jawunda enkoko bonabuze mbuyita bufere okitegeera mukwano gwange omu yaŋŋamba nti otunuulira ennaku zino requirements ezitumibwa omwana ku ssomero nga kubulako olumu kita kyamwenge kufuuke kwataka buli simu kati agitya muzeeyi nkulamusiza taata wamu nange ssebo bampita emusimeeya ye taata wange okakasa erinnya ndowooza siripya naye eddoboozi likyusekyusemu oba lwa simu nakulamu n'akasente nenfunamu ogamba otya onteeka live MC Meya toli live baabi toli live ojja kunnimba nedda toli live gwe kyobamanya toli live omanye ebyange bya street bitambula bitya sirina mutawaana w'Oluganda kati tontegeera otya okimanyi badde ndowooza nti ogenda kugamba oba nkyali ku lediyo zirize wali omanyiddeko nze nkumanyi kubanga ne ku KBS mbadde nkuwuliza bambi lwakuba nti amaaso tegasobola kulaba naye nga mbadde nkuwuliza okola pulogulaamu ey'olweggulo yes 10 mpaka 12 awo bambi we bali kubaamu mbaako emirimu nga naye bw'omanyi ebyobuzibe nze nno mbadde nnoonya ennamba yo nga ndaba otrending nga neŋŋaba bandaye muzeeyi wange ono kiki oyagala kunkyazaako nga njagala kukukyazeeko bw'oba oyagala kunkyazaako tukole appointment okay ennaku zino siri wala nnyo ndi kumpi n'ekibuga wano ebyaddala wabula ojja kunnyambako ku ka transport katini nnyo kasobola okuyigisaawo yes ndowooza eri wano Mengo yes kati tukoze tutya enkya sobola kunoonyaako enkya okunoonyaako sobola yinza okubeerera ekizibu kubanga appointment oginsuddeko busuubi yes bangambye watuyiyeemu n'emmotoka wano amawulire gatambula era mukama mulungi kubanga byakola
tetubiyaniriza bannange katonda nga mulungi bannange nga mulungi kati olwo twafunye ne driver nkyali mirimu gya mukama naye yasooka ondeke kakati ojja kuddamu onkubire tukole appointment tusisinkane tufune n'omukisa ogunnyonnyola eggwanga abaana badde baga waguze kawundo onsokoola olwo ate kusokoola nze muzeeyi owayi omanyi bannamawulire owayi muzeeyi kati ke waguze kawundo neetagaza embasoko oba wagivugiddemu abala neetagaza embasoko ogituulamu butuufu eyo butuufu kuba muzeeyi ge obimanyi ebyange ntobye obimanyi naawe tutobye nnyo kati twetaaga nange ngituulemu wali sooka endayo muzeeyi kale kati ojja kuddamu onkubire tukole appointment tukoleyo kasonga kali beautiful ebyaddala bisanyusa okuwuliza kale kati ekitegeeza oli mu kibuga muno emusimeya ndi mu kibuga netiribira wetiribira wafujeyo ekyanaawo owaye nvaamu owaye muzeeyi nzikiriza nkuggyeko kale ensonga muzirabye bannange owaye kati ndowooza kakasiza ddala nti obukulu emmotoka agiguze omukulu emmotoka yagiguze yani from intelligence yes omusajja ebigalo byayogedde niwe batagambye nti yaguze emmotoka from what he has said alaga emmotoka agikola ki agina naye ajja kugamba nze nali lumundi ku simu yange kuno nemulabako mu kayimba ka kuli Sevens ng'omukulu azanya video aizo muze kuli Sevens oyo ndowooza byonna nga bikyali awo nze kyensosa okutya muwulirize muzeeyi mweyanjulidde nti ye musimeeya naŋŋamba ye musimeeya ku KBS TV gwe eddoboozi nemugamba muzeeyi oli akugambye nti abadde agakula gyonkolaba nanga nkuwulira ku KBS TV era amanyi n'essaawa zenkola ki ne programu muzeeyi nti mugezi nayemwe ensi etuuse awo ensi wetuuse eggwanga we liba we lituuse muzeeyi mumukati muzeeyi kuva mu palamenti labayo tukole hwetute muzeeyi tumuleme musabula nnyo mpaka womo tumufuna okitegedde naye yonna gye kiri yonna gye kiri nze muzeeyi wange ekyamazima kiri nti mu Uganda muzeeyi Museveni naye ekigambo kye yagamba Uganda yensi nga even a fool can survive nti Uganda yensi nga n'omuntu yenna gwe mulowooza atasobola asobola gikola ki okugibeeramu n'abeerako bwali kakati nze saagadde kukivuunula nga president bakikola ki abantu amayinza okkivuunula obulala naye kyenjagala ntegeereza kyeneebaza ku muzeeyi kiri kimu kyemwebazaako kwe kubanga akozesezza obwongo bwe n'abanga asurvivinze mu Uganda eno banneeka mbagambe okumakinga oba okwefuula kyotali emyaka muzeeyi gyakimaze bwe kibanga ddala nga talaba bwe kibanga ddala kituufu ng'alaba okukimekinga n'okukkirizisa abantu ba intellectuals abamaanyi abali diplomat abasajja abaludde mu mawulire n'obakkirizisa nti omusajja bamugezi nnyo abamugezi era bwe twandibadde kukola mikwano nyombi twandibaddeyo omusajja nga kyali waffe ono waliwo omusajja omu yagamba muzibe asaana kubeera mu gavumenti muno kuba alina be yenkana ne basinga kati mwe Madubala yavaayo n'asifuka oluseke lwe ne mumwogerera bingi maama nze ye kati asaba miliyoni 10 ono ye yabajjeemu emmotoka ebibuuzo wembijja waawana muzeeyi yaguze emmotoka fine which source of income ekisooka kusaba yagijjemu bantu kakati abantu bwe batategeera oba muzeeyi atategeera ekyo kimu temunkwata bubi muzeeyi agenda kwetaga driving license si kakasa driving license bagiwa muki test y'amasoweeri si kakasa nti driving license bagiwa muki tekisoboka ekyo kuba muzeeyi agenda funa driver of which saawa zino mugamba nti yasabye beera abantu bamukoze eki bamutegedde nti akola ki mufere kale nga we tukyogera nti muki mufere essaawa zino bagamba abantu bakikoze eki bakitegedde naye amafuta agagenda okufacilitatinga hali eyo hali yange enywa
togenda wala service waayo agenda sigala nga asaba asigale mu ekyo oba okusaba yakumaze nakuba akadirisa nga kankubuuze omuntu wakwata mu business najjamu miliyoni 6 anewe kale tuleme kiteeka eyo ne baziba 10 kale nagamba nti kangulemu emmotoka kitegeeza business esobola oyimirizaawo emmotoka either ng'olinayo emmotoka ekirala ebbali kati okimanyi muzeeyi essaawa eno wetwogerera ng'oyinza okuba oli awo naye nga alina adways towa miliyoni 4 emmotoka eyo teyandibadde topic ku muzeeyi embeera gy'abaddemu ng'asaba busabe emmotoka eyo teyandibadde topic naye simanyi oba Chris Evans zone tusobola omufuna kuba omusajja ono alabikirako mu video yayinza okuba nga amuwadde ekirabo ky'okutambuza akayimba ke yali AI ate waliwo omulala yaŋŋamba blog yaŋŋamba yakibalira Chris Evans bunaamunyigayo ke yamunyigayo nebateeka muzeeyi mu video naye kati muzeeyi amanye ebyo byonna byonna musango ogwo musango naye ogutali musango si musango kubanga sikakasate muzeeyi alina gwe yalumiza muzeeyi mweki alina gwe yalumiza yabakutte bwongo naye kyenatya kyenali ntiridde ku muzeeyi emboozi yasooka okuleeta ya catching up eyali kwegamba eyali so touching bwe yagamba omusajja yajja nazijjamu amaaso ngamba togenda ekinnuma nange muzeeyi togenda kuddamu kulaba ye muzeeyi omu yagamba nti yamala emyaka oba weeks mu mpuku eyo nga talaba nga waliyo ekizikiza yagenda ovaayo nga takyalaba muzeeyi alina ebyamutta amaaso 2 ekizikiza emyaka emeka 2 omukuba empiso era tubyogera nze muzeeyi kaŋŋambye nti ampulira ku KBS TV era angobera n'essaawa ng'azimanyi wenkomye nange okimanyi badde wano nga by the way meya alabayo kati wetwogerera meya nesho gyova okukola muzeeyi akulabye era abuzeko kati aŋŋambye tonteeka ku mpewo ekitegeeza amanyi obudde n'alabye abagezi naye ate muzeeyi mugezi alina IQ intelligent olaba otya bwe tufunayo abantu abalinga bamuzeeyi nga 3 mu ggwanga Uganda ne tubakwasa ebifo mu gavumenti abo bamuzeeyi beetaga mu CID era kakati nendowooza neggwanga lyaffe tujja lisiimako akantu akamu akaki nti bwe liba nga likkiriza abantu kikanga ekyo nabo ne balivinga obulamu because olwonse nali mmanyi muze gwe nawulira emboozi muzeeyi gyasooka okuzimba nendaba nga bino betandise okujjayo nalidde nga manyi muzeeyi ku luno agenze kuvundira mu ki tetugenda wala muzeeyi ono emboozi ze n'engeri gyazazizimbamu temugenda kunenya nti nze gyoli nazitwala kubanga ne principle nze mutwala nti muntu omuyivu omubangufu ayogera ku kinuwa kyekenenyeza naye waba yasobola ndowooza naye yamutomeza n'amuteeka ku intaneti n'omutugo gwa Twitter muzeeyi mugezi ovanga ku muzeeyi omugezi Ricky gwe yakolako interview mu 2 najja n'agamba yava mu komera 2 mu emeka nalaba nekone nalugwanga amuyina ng'ayogera ndala nkone nalugo wasimba nga naye emboozi gyanyumya ate endala mu kyekyo kituufu eyo yali ndala nnyo abantu essaawa zo tebakyaswala ate yaliko ne ku Top TV emabega was it 2018 muzeeyi tumulinde enkya tumulinde lwe tunamufuna muzeeyi mufune muzeeyi neetaaga mufune wano tumwambuse wano ate obuzibu bwongi tumwambuse wano ku madaala gaffe tujja funayo namulala tugenda funayo ane leero mmeeya ate kati ekibuga nkiraba omanyi katonda yatuyabye naye mukama katonda tubeera wano empewo ne zitufuuwako ekibuga netukirengera naye ekibuga kyonna kati nkiwuliriza kirina ensonga za muzeeyi yavudde ne mukyalo yavudde mukyalo aŋŋambye ate kati ndi mu kibuga wano wakati KBS terimengaawo abadde kugamba nti ndi buziga naye Johnny mwebalekera maaso n'okubeera agamba tugoberera ate era kyemukola kya bwino bwegi nnyo nnyini ddala wammagera mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga ayagala okulanga naffe namba zaffe weziri awo ku screen wansi zitambula agenda maaso n'okubeera ng'otukubirako ate wamma tugende mu maaso n'okubeera nga tukwasaganya ensonga meya tuwumbewumbe ebintu ensonga za muzeeyi tuzirinde muzeeyi tujja kasita omwewulirize asuubiza angesira tabbu nja kuwa obudde tuyinyumyemu ne ka transport kyemwagaddeko ekirala
transport takerabira mpozi ojja kufuna ka transport katakyaliwa kuweebwa za boda amafuta ga haliya kati kitegeeza baba ali ludda tubaliwa buloba kitegeeza kijja kwetaaga kati tubale buloba etantu ajja jirya yaguze haliya ajja kugamba agenda n'amadda 10 ate taalye atunyonyolewa waava tulina director kakati zino ensonga z'amazeyi awo nno we twagalogera maaso n'okubeera nga tuzireka